Nziramu kwaniriza ku program Omukeeze kati nno tuyingidde akatundu kaffe ensonga mu nsonga mwe tutunuulira ensonga ezimu ezibeera zitambula mu ggwanga ate naddala ensonga ezo zikwatako wansi eyo gy'owangalira n'ebyo by'olina okumanya mu biki ebitambula by'olina okwetegereza. Ssaawa zino embeera ekalubye, ssaawa zino embeera nzibu, abakulembeze balina eddoboozi lyabwe lye bagamba ate era naffe abantu abawansi namwe muyina eddoboozi lyammwe lye mugamba. Waliwo ensonga enkulu nnyo gye tubuusa amaaso naddala mu by'obusuubuzi, enkolagana ey'amawanga naddala mu by'obusuubuzi eri ludda wa we wabaawo ekizibu eddagala tulijjawa ate era we wabaawo okubeera nga enkolagana eteredde bulungi kiki kye tufunamu. Waliwo ensonga enkulu ennyo nayo egenda mu maaso ey'obukulembeze naddala mu East Africa waliyo ate era waliyo obukulembeze obw'enjawulo butunuulira ebyobusuubuzi bino oba enkolagana y'ebyobusuubuzi mu mawanga ag'enjawulo oba bizisudde mu gguluka. Bangi nnyo batunuulidde ensonga nga bwe zitambula, naye mu studios siri nzekka nina omukulu Kateregga Mohammed ono nno munnabyabufuzi ate muntu mutunuulizi wa byanfuna era n'enkolagana z'amawanga abitunuulira nnyo. Kati nno wano we tugenda okusinziira tubeere nga tukuwa ekikolo n'eddagala okulaba nti ekyo ekizibu ky'olabanga ekizibu wakati mu mbeera eno ekalubye tutandikira awo ate tubeere nga naawe ofuna obuweerero. Naddala gwe omusuubuzi tuula okkalire, naawe ayagala okumanya ebisingawo naawe tuula okkalire. Siri nzekka ndi naye mu studio. Ssebo tusanyusa okulaba. Nange nsanyusa nnyo okubeera wano makyaga leero. Omulabi wa Salam TV abadde akwesunga. Yes, njagala ntwala omukisa guno okulamusa ku balabi ba Salam TV n'ekiramuso ekirungi nti assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Njagala era nga mmaze okuddamu ekiramuso ekyo okulamusa ku bantu baffe ab'ebukomansimbi abanjola n'okwebaza Mukama Katonda nkedde okufuna akasimu okuva eyo nti enkuba etonnyeyokko. Tusaba Mukama Katonda enkuba eyo ebeere ennungi tereeta bizibu nga gye twalabye Embaale. Abantu baffe ab'Embaale olw'okuyisibwa obubi enkuba gye badde balindidde ebbanga lyonna ate nejja nga n'amaanyi mangi n'etwala abantu n'ebintu byabwe era ne mufiiramu n'abantu baffe. Kibadde kya nnaku nnyo, tusobola okisiba Allah subhanahu wa ta'ala abantu ababudde. Mu ngeri y'emu njagala okwebaza ababaka, okwebaza leader of opposition, okwebaza omubaka Honorable Namuga abatukuŋŋaanyiza abatuyise okubaako n'omulimu gwe tukola okudda eri abantu awo Sembabule ekyebontuko okunaku olw'omukaaga. Nasiimye nnyo era nafunyemu ebyokuyiga bingi okukolagana wamu n'abantu. Tusanyusa okulaba. Mu ngeri y'emu nzikiriza neebaze Honorable Juliet okuva Emitooma, woman MP Butooma, General Kahindo Tafiire, Honorable Kahonda ne Honorable Tayebwa nabo okutuwa omukisa okubeera nga tukyalako mu district yewaabwe ate ntubako n'omulimu ogudde eri abantu gwe tukola. Twabadde olunaku lwajjo Emitooma. Njawo okwebaza n'ababaka ba Parliament be twabadde nabo okuva mu bitundu ebyenjawulo, woman MP okuva Elira, muganda wange okuva Arua, MP wa Arua Municipality, okuva Busiki, Dr. n'abalala bonna betwatambudde olunaku lwajjo okugenda okubaako n'omulimu gwe tukola ogudda eri ebintu. Tusaba Mukama Katonda abeere nga tuteramu obwangu. Wakati mu mbeera eno enzibu amasomero gatandise okuzzaayo abaana ewaka, naye ekidizaayo abaana bano ensonga zikalubye naddala emiwendo gy'ebintu. Omuntu akoze atya nga tutandikidde awo? Ekisooka nti enkola COVID
emyaka ebiri gye yatuyitamu gyaleeta obuzibu mu ggwanga lyaffe ne mu nsi yonna. Kati ate lyabadde terirusa ne waba olutalo mu Russia ne Ukraine, nalwo ne lwongera ensonga okuzisajjula. Ndowooza nti mu kaseera kano ketulimu gavumenti erina okukyusa mu nkola yaayo ne mu biruubirira byayo byeyagala okubeera nga etuukiriza naddala omwaka guno ogw'ebyensimbi 2022-2023 okulaba nti nga eteeka omulaka ku byenjigiriza n'okuyamba abaana b'eggwanga. Emyaka ebiri gyafa ate lwa COVID-19 naguno omwaka guyinza okufa oba n'obutatambula bulungi olw'ebyenfuna. Emiwendo gigenze waggulu, gyekanamye, egy'amafuta, egy'emmere, egya buli kintu negiba nga gigenze waggulu, era kyekyawaliriza amasomero okubeera nga gazzaayo abaana ng'ennaku ennambiki tezinnaba kuba nga zituuka. N'abawo bazzeeyo bakomyeyo bazzeeyo waka ku wiikendi eno ku Lwomukaaga. Weetegese otya okulaba nti owangaala nabo kubanga mwasasula ssente baana kusoma ate nakubalirisa ku masomero? Kyamazima amatuufu nti bwe twagendera okukola enteekateeka y'okusomesa abaana ttaamu eno eyokubiri, ebintu byali tebinnakaalaamuka kutuuka wano. Ekyokubiri, abazadde baffe abamu bakyali mu COVID, omusujja gwa COVID tebannaba kubeera nga basobola okusasula bye bategedde okusasula mu masomero mu budde. Kati ng'ewange ojja kusanga nti ettaamu yonna tusobodde okukuŋŋaanya ebitundu 6 ku 100, ebitundu 40 bisigaddeyo mu bazadde. Kakati nga tosobola kubeera nga otuukiriza ekyo kyoyama ate nga toyagala kwongera nsimbi mu kaseera kano ng'omanyi nti n'entono eziriwo ziremye okusasula, kati ate okwongerako ojja kubeera nga abantu batemerako kyetwetaaga. Nze ndi mu byanjigiriza, ndi mutandisi wa ssomero Bukomansimbi Secondary School, erimu ku masomero agasinga obulungi mu Bukomansimbi District ne mu Greater Masaka. Naye ekirala ekirimu ebikumi byonna gavumenti kyenva ngikoowola ejje eyingiremu. Waliwo omwezi mulamba nga tunatuniyoza ennaku 12 ezisigaddeyo okumalako olusoma olwokubiri amasomero agasinga gye gatemyeko. Tunuulye ekiseera abasomesa ati kibamaze kya mwezi mulamba nga tebakola ki nga tebasomesa. Kakati mulimu okusoomozebwa kw'amaanyi bwe twetaagira gavumenti okubeera nga evaayo at least ekendeezeeko ku kusoomozebwa kuno okuli mu masomero, oba enoonye engeri gyeyinza okubeera nga ekakanyamu embeera eno, oba nga ereeta ku mmere mu masomero, oba ebeeko nekyekola okulaba nti nno omwana w'eggwanga nate omwaka guno gwasoose okudda mu ssomero nga bwe tunaaba kikoze ekyo tugenda kufulumya ebintu abaana nga bakibogwe. Engeri gy'oyitirako mu byenjigiriza, ekibuuzo kiikino kituufu amasomero gafuuse ga byabusuubuzi? Amasomero si ga byabusuubuzi, amasomero gawa service. Nze nakola essomero kati emyaka natandika 2016 kati limazeewo kati emyaka 6, naye sinza kugamba nti nali ndabye ku miliyoni ya ssente nga ngiggyeemu nengenda ngigulamuko essuuti oba nentwalya kuweereza ggwanga. Nze nalaba okusoomozebwa batono mu kitundu, kati nga nja kwogera ekitundu nga Bukomansimbi, nti ebimu ku bye tubadde bitusoomozebwa mu district emyaka gye maze mu district nga nkola nga chairman wa district, nsanze okusoomozebwa nti abakozi okuva mu district yaffe batono ddala, abamu tebaagala kujja kukolerayo. Naye kati nga tulowooza nti singa tuba tusomesezza abaana ab'ekitundu kijja kubanguyira okujja okukolera ewaabwe, kijja kubanguyira okujja okukola obusawo, ebutenga, obukolera ekitanda, obukolera ebigasa, obukolera ekagologolo, kubanga bali homegrown, bavudde waka bati mu district mwe bakulidde, edistrict bataddeko basomera mu district yaabwe ne bagenda gye bagenze ne bamaliriza emisomo gyabwe. Okusinga era bw'ogenda ku district yaffe ojja kusanga nga
abakozi abamadaala ageetagisa nga bangi tebakola ki tebalimu kubanga bakitunanga disitulikiti y'omukyalo ate n'ensimbi oba ezisasulwa mu local government based bwezifaanagana wesanga tebetanira nnyo kukola kikubeera nga ojja n'olwekyo njawo okujjawo endowooza abantu baffe abangi balina nti amasomero gano ga byabusobozi nze nga Katerega sirabyemu kyabusobozi kyenfunamu actually nteekamu buteesi okulaba nti nno abantu b'ekitundu kyaffe abaana baffe basobola okufuna ekiri ku masaka secondary ekiri ekako ekiri ekitende wa muganda wange Dr. Nabalala ngasobola okubeera nga bakifunyawa ebukuma nsimbi. Kati wabeera otunuulidde embeera ssaawa zino eriwo embeera nzibu nnyo. Enkolagana y'amawanga mu by'obusuubuzi erabikirawa mweno embeera ng'emiwendo giri waggulu buli kimu kiri waggulu waliwo enkolagana awo. Enkolagana weeri yeetaaga kubeera nga enywezebwa. Okusooka East African Community bwe yazzibwawo mu 2012 yali etunuulidde amawanga 3 naye kati we twogerera tuli amawanga 7. Nawulidde ne Somalia naye yasabye okubeera nga yeegatta ku East African Community ne Sudan y'omwambuka nayo yakola ki ne Congo yakegattako kati waliwo ebintu bingi ebyetaaga okunegotiating ebyetaaga okuteesaako okulaba nti nno buli muntu buli ggwanga erizze mu community muno lisobola okubeera nga lijjamu era nga lyeyagaliramu era nga likoleramu emirimu kinawadda. Abantu abatuleeta mu maka guno balina bye baatunulira naye ng'ebimu ku byo tebinaba kubeera nga biteekebwa mu nkola. Ebyensuubulagana wakyaliwoko emiziziko egiremesa abantu baffe okubeera nga beetaayiza mu katale kano so nga ate bw'olaba nga tuzzamu kati ojja kusanga nga Uganda tuli bukadde 40 eyo population nene. Kenya nabo bali 40 n'okusoba. Tanzania kati Congo nabo ojja kusanga nga market yaffe yokka wano mu East African Community mu nsi omusanvu nga tukunuukiriza kumpi bukadde 300 obw'abantu. Kati market ebeera nnene era singa baba bajjeemu kano na kali nga endagaano bwekola kibwegamba ojja kusanga nga abantu baffe basobola bulungi okubeera nga beeyagalira mu katale kana kaaki akawamu. Oyogedde ku miziziko ki tunokolereyoko? Ojja kusanga kati policy zaffe tezindaba kubeera nga zifaanagana. Njakuwa ekyokwereberako wano juzi Kenya yali eyisa muno ebyennyanja byange bitwala Congo. Congo ebyennyanja bagula ebyennyanja bitaneetuuka ne Kenya ebyennyanja bitaneetuuka nga babikola ki nga babisuubiza. Wano waffe Uganda nga situbikkiriza era nga kimenya mateeka okubiyisa wano. Emmoloka ze Kenya ezijja wano abantu baffe be bazisanga nga kola ki bali bayisaawo byabwe ate kimenya mateeka ate tebabireeta wano Uganda. Era kizibu babiyisaawo kubitwala yiri kizibu kyenagambe nti weetaaga harmonization mu nkola y'ebintu. Sigamba nti Uganda ffe tukyuse nti tutwale ebitakola ki ebitanatuuka naye Uganda kye yakoze ne Kenya kwe kuyingira ate mu ntegeeragana nti ebintu eby'e Kenya ebyo bijja kujja wano bibeere nga biri mu transit oba nga biri ku nesiiru nga bisobola kubeera offloaded here. Ekibadde kireeta ebyo ne kajjampu ne kubeera nti nno ebintu bijja oluusi ne bibulira muno ne bigwa mu makiti yaffe webiyingira wano bannayuganda mu byeyambisa ne mubikozesa nga ate ffe enkola yaffe eyawano ng'eggwanga nga situkkiriza mu ekyo era olaba abavubi baffe bangi balaajana nga bagenze ebyennyanja ne babajjako ne babyokya ne babigabira abantu ne bakola ki ne babirya. Kati ngamba nti weetaagawo okuharmonizinga weetaagawo enkola mu bikolebwa okubeera nga bifaanagana oba okubeera nga wabaawo amateeka ennambika etegerekeka obulungi nti wadde kino kiri bwe kiri naye ffe tujja kukikola bwetuti naye wano tuleke kubeera nga tusangawo emiziko. Ekyokubiri ojja kusanga wano nga lawyer kati nga Lord Mayor Elias Lukwago ng'ogenda
okolya practice Tanzania nga waliwo ebitamusobozesa mwangu kubeera nga kikolebwa nga ayina kupatanalinga na muntu we Tanzania oba ayina kukola ebintu ebibeetaaga byonna okubeera nga babijjawo zino ensalosalo zemuyita boundaries ensalo ezatika wazungu twetaaga tuzibuuke naye nga byonna okubibuuka twetaaga okuharmonizinga politics okubuuka ensalo zino tolabyewo okutoboola kw'eddembe naddala mu byobufuzi mwabo abasuubuligana mu mawanga ag'enjawulo ensalo okusookera ddala tuteeka okutukkiriza nti sizaali zaffe era kyova osanga nti bw'ogenda ne Busia osangayo abantu eno nga balina abaluganda Kenya bw'ogenda e Rwanda e Katuna ojja kusangayo abanyarwanda beeno nga balina abanyarwanda beeri baganda baabwe ensalosalo zino zasalibwa bazungu nga tebamaze kubeera nga batukola ki nga batwebuuzaako kati ensalosalo zino tezeetaaga kufuuka muziziko gutulemesa kubeera nga wabeerawo free movement waliwo okutambula omunauganda okudda eno omunakenya okudda eno omunarwanda okudda eno kola ki nokudda eno juzi wawulira President Kagame ng'ayogera ku bantu bano bayita abanyamulenge ababeera mu Eastern Congo eno naga abantu gye bazaalibwa era gye bakulidde gye bawangalidde si mutawaana nti balina abantu baabwe e Congo ebyo bitwetera okubeera nga tulongoosa abantu tubeere nga tumanya nga tusobola okubeera nga tukolagana bulungi nga tutambula nga tukyali ku nsalo zino zigibwewo oba zisigalewo zisobola okusigalawo nga simbo naye nga tekuliko obukwakkulizo bulemesa munnayuganda kuyingira Kenya nga teweetaaga kubeera nga ofuna visa oba kufuna nga identity card yo esobola okukumalira okucrossinga border ekyo kiyinza okuba nga kikola Kenya kati naye Rwanda identity card yo tekuyingiza olina okubeera nga olina passport ne bakuwa space permission ekola ki ekukkiriza okubeera nga eyingirayo so andooza ne Congo bwekiti bwekiri oba neno mu Southern Sudan nawala ebyo byonna byetaaga bibe nga bivaawo nga bwengenda nkuba bukubika gi nenyingira nenkola byenkoze nenkomo ennono eyawano gye tutambulirako naddala nga otambulidde wano mu Buganda omuntu abeera n'ewuwe okuyingira ew'omuntu osooka kukonkona waleme kubaawo kukonkola ddala mu byobusuubuzi mu mawanga gano kyengambe nti nno identity card yo ebirenga ekola ebirenga esobola okukola okutambuza wonna bwogenda mu Europe tiwetaaga passport oba visa okuva ebungereza bungereza kati yavaamu okuva e France okugenda e Germany awaliwo ne train ezigatta amawanga ago bwe tutuuka ku kino tuteekwa n'okuteekawo transport etulinkinga ku mawanga ago ng'omuntu alinya train n'acrossinga n'agenda e Kenya n'agenda e Southern Sudan n'agenda e Burundi n'agenda e Rwanda nga tewaliwo ojjukira juzi recently Rwanda buli yakeera enkya n'ensalo negamba neggala ensalo okumala emyaka egi ebiri nga tuli mu community nga tuli nga bakimanyi bulungi nti neeno e Uganda waliyo abanyarwanda baganda baabwe abeeri nga newaliyo n'abanyarwanda bali eri balina baganda baabwe eno netubasiba emyaka ebiri nga tewali alaba ku munne ebyo bifu bikyambi twetaaga okubeera nga tukola ki nga tujjawo abantu batambule kinawadda kuba kizibu kati wano ewaffe nga mu Uganda embeera gye tuyisaamu mu Uganda ne Kenya gye bayisaamu nga tewaliiwo muziziko kugaana kuva Bukomansimbi kujja Kampala bwe kyetaaga okubeera nga tewaliwo muziziko kugaana kugenda Rwanda nakudda tewali muziziko kugaana genda Southern Sudan nakudda wabeera otunuulidde embeera kati eriwo ey'emiwendo egyekanamye egiri waggulu ennyo Kenya juzi wano yavuddeyo neeyogerezeganya n'emikwano gyayo aba Saudi Arabia batandike okugiwa amafuta ku miwendo emisaamusaamu olabawo enkyukakyuka yonna nga East African Community mu nkolagana gye tuyina ebyobusuubuzi
olabawo embeera yonna ey'okukwatagana mu mbeera eno banogere ekizibu kino eddagala oba buli omu agenda kwefaako? Ebinyiga Kenya naffe bitunyiga. Kenya bwebanga eguddewo enkolagana neggulawo muwaatwa ogwo, nsuubira nti nno bwenaabeera nga East African Community erina amakulu naffe wano tujja kubeera nga tuganyulwamu. Tujja kuba nga tukola ki nga tuganyulwamu era obola ekiyinza okubaliriza embeera okubeera nga ekola ki ekakkanako. Ebitundu bingi birabiddwako nga temuganyulwamu nga buli omu yeefaako. Kyevudde ngamba nti nno bwe naali ntandika nagamba nti waliwo obwetaavu obw'okulaba nti wabaawo okuteeka mu nkola ebyo byakkiriziganyizibwako. Waliwo ebintu ebyakkiriziganyizibwako mu East African Community naye nga biri mu biragaano nga tebinaba kubeera nga biteekebwamu. Kakati tulina omukisa nti East African Community member states zonna zigenda kulonda ababaka. Parliament eyo omulimu gwayo omukulu bwensuubira gw'okubeera nga eadvocatinga ng'epika okulaba nti waliwo full implementation, waliwo okuteeka mu nkola okwanamadala ebyo byakkiriziganyizibwako. Nga tetunnabagenda mu yala, ani eyeetaaga okunenyezebwa ku nsonga y'ebyo ebitateekebwa mu nkola? Amawanga gonna gateeka okunenyezebwa obutateeka mu nkola ebyo baakola ki byebataddemubakanyaako. Kubanga ekisinga okutawaanya wano kwe kubeera nti nno tetulina byabufuzi byetugatta nga community. Buli partner state eri ku bwayo, enkola yaayo yanjawulo ku ndala. Kireetera amawanga agamu okulowooza nti nno eggwanga gundi linsekeeterera mu bino byenkola oba mu ngeri emu oba ki mu ngeri emu oba endala. Nolwekyo bunaaba buvunaanyizibwa bwa Parliament egenda okulondebwa okulaba nga eyogereza ng'enyigiriza abakulu b'amawanga abasalawo ensonga okulaba nga bateeka mu nkola ebyo ebyakwanjibwako olubereberye nga n'ekimu ku byo ye political federation. Bwe tunaabeera n'ebyobufuzi ne tukkaanya politically ebitukwatako mawanga bijja kuba byangu byakukola ki byakutambula. Kituufu ebyobufuzi ye kanaaluzaala aviiriddeko byonna ebirabika ebitambula naddala mu byobusuubuzi obutatambula bulungi? Ebyobufuzi bikamala byonna w'ensonga kwe kutambuza ebyobufuzi bye bitambuza amawanga kuba ate byebisudde ebyenfuna byebisuula oba bye biyitimusa ebyenfuna oba bye biyitimusa amawanga. Ebyobufuzi bebeera nga birina obuzibu eggwanga lisobola kubeera ku mirembe terisobola kutebenkera kutambula. Ebyobufuzi bye biyimizaawo emirembe bye biyimirizaawo ebyenkulaakulana byebiyimizaawo ebyenkulaakulana kubanga bye bisalawo. Okitegeera batutegeregana bulungi. Ebyobufuzi bye bisalawo ensonga zonna okubeera nga zikola ki nga zitambula bulungi oba nga zitambula bubi. Saaki okusinziira okusalawo bwe mbeera nti mulinawo okusalawo okubi mu nsonga z'ebyobufuzi nebyemukola tebisobola kukola ki kubeera nga bitambula. Omulungi omulabi wa Salamu TV nkakasa nti okyatwota buliro era tutambula wamu naawe. Ensonga y'enkolagana y'amawanga mu byobusuubuzi ensonga nnyingi nnyo wano nno ze tulina okutunuulira. Emiwendo gy'ebintu giri waggulu, ebyenkulaakulana tebitambula ate era wamu n'abakulembeze tebafaayo. Naye we tukomawo tukyalina mukulu Kateregga Muhammad ate nno atunuulira ebintu bino nga waabiraba ye era nga mukugu mu nsonga ze ez'enjawulo. Tugenda kuba tukomawo naye we tukomawo mukulu Muhammad we tukomawo abakulembeze beesuliddeyo gwa naggamba tebalina kye boogira ku mbeera eno eruma embeera eno etambula naddala ey'emiwendo. Bagamba nti abakulembeze bo basirisi beeriira zaabwe
wetukomawo awo wetugenda okutandikira mu abakulembeze temuyambye bantu kulaba nti bava mu mbeera eno enzibu. Mukkirize tuwumulemu katono nnyo ate wetukomawo tutandikira awo akatundu kaffe ensonga mu nsonga yekyagenda mu maaso. Programu Omukeeze. Eno ye Salam TV. Okay, musawe juko. MTN internet ya feno, business internet. Mugisanze mutyanga mmwe. Ekisooka tukagikozesa kati myezi ng'esatu naye obujulizi bwe tulina nti eri very fast edduka n'ekirala kubanga bizinesi yaffe eno erunninga nnyo online so etusobozesezza okuimprovinga bizinesi yaffe. Oh wow. So omuntu yenna ayagala okugijoyininga nti ayagala naye afune internet eno eya fibre eri unlimited oyinza muwa magezi ki? Amagezi genyinza omuwa kena kudduka misinde alina kwanguwa. Gwe munayogera atana joininga internet eno ke kaseera gy'oli obeerenga weeyunga ku mukutu gwaffe bambi obeerenga ofuna internet ekuyamba okola emirimu gyo. Bino ebirawo byammwe kwata tofukamira musawo kwata. Experience the real meaning of comfort and relaxation. Hotel Africana. Business goes well when there is comfort. For seminars, business meetings, conferences, and more, Hotel Africana is right there in the heart of the city. For a delicious meal to light up your day or make an evening just perfect, Hotel Africana is just around the corner. Aba Muslim Funeral Services bategeeza abasiraamu mwenna nti bateekateeka abafu baffe ne baziikwa mu nziika ejjudde ekitiibwa. Niwaba nga afudde COVID-19 bamunaaza ne bamuzinga mu ssanda ze onaaziikwa nga kyali obusiraamu bweragira. Muslim Funeral Services balina ne ambulances zikola essaawa 24 mu bitundu by'e Kampala, Wakiso, Entebbe ne Mukono. Obakubira bukuzi ssimu ne bakutuukako nawe oba oli mu bwangu ddala. Essimu 0701525256 oba 0774000225. Ziika omwagalwa mu nziika emuweesa ekitiibwa ne Muslim Funeral Services. Eno ye Salam TV. Okwebaza gwe atudde ntende era atwegese amaaso n'okakasa nti amaaso gogo n'amaaso n'ebirowoozo n'amatugo bibeera ku lutimbe olw'emirembe. Salam TV program Omukeeze akatundu nsonga mu nsonga tutunuulira enkolagana y'amawanga naddala mu by'obusuubuzi naye mulimu ensonga nnyingi nnyo ze twetaaga ate okunnyonnyoka ng'ate n'abakulembeze tutubalese muguluka. Enkolagana eno eyimirirawo etya tubadde tugenda okuwummulamu waliwo ekibuuzo kyetulese mu ddiiro
mukulu Kateregga Muhammad ono nno gwe ntudde naye mu studios ate era agezaako okutulambika wano ne wali okulaba nti enkolagana eno enywera ate era nga n'ebyobusuubuzi we bitambula. Tubale tugenda abantu eyo gye bawangalireyo wansi bavuddeyo bagamba nti abakulembeze baabwe tebafuddeeyo ku mbeera gye bayitamu ssaawa zino. Olaba nti enkolagana y'amawanga eyamba eti abakulembeze bano okulaba nti nabo bawulira okwemulugunya kw'abantu baabwe ate ne kuyitamu naddala ku byobusuubuzi. Mu katubagira kali mu nsi ennaku zino East African Community tennavaayo, buli ggwanga likyetunulako nga ddyo okumala ebizibu byalyo, nga nze nandirowooza nti ate singa baba batudde wamu ng'ekitole ebizibu bino bisobola okubeera nga binogera ddagala ate ne byanguwa okubeera nga biggwawo. Lwaki? Amawanga gano gali interlinked. Wesanga nga Kenya bannayuganda gye tusuubulira okuyisa ebyamaguzi byaffe okujja wano ne Tanzania. Kakati ne munasi owa South Sudan wane waffe waayitira wakolera emirimu gye okumutuusa ewuwe. N'owe Burundi n'owe Rwanda yeeyambisa wano ne Tanzania. Naye kati olaba buli ggwanga lyefaako lyokka ate ng'ebizibu bye tulina bifaanagana. Nga bwe tuba tubireesa awamu bisobola okubeera nga tubikolako ku muwendo omutono. Kati oyogedde ku Kenya okuba nga yagenze Saudi Arabia ne bakkiriziganya okubeera nga efuna amafuta ku bbeeyi ensaamusaamu. Kati bw'ogenda singa yabadde egenze nga East African Community, Omuwarabu ng'agenda kusupplyinga population y'abantu miliyoni 3, emiwendo gye oba oliawo gyandiyongedde okukkako kubanga agenda kuleeta ekintu mu bungi. Ne kati atunuulidde Kenya yokka nga consumption yaabwe eyinza okubeera nga economically nga in terms of economics nga Saudi Arabia nga supplier kijinyiga kubanga byaleeta si byebyo byandibadde bivaamu. Nja okuwa ekyokulabirako bw'oba wayeegezaho ku NASA okubisa oba empapula nga zino bw'oba okubisa empapula 500 osobola basobola okujjako emitwalo 75 oba 8. So nga ate bw'oba okubisiza empapula 1,000 ojja kwesanga nga omuwendo gukkakanyeeko. Tugeze empapula 500 oba 1,300 osobola kulya akakadde ka ssente. Kati bw'oba ogenze kulaba buli papula lw'osinza olukoleddeko ojja kwesanga nga ow'empapula 5 omuwendo we guli waggulu nnyo okusinga owoono akoze empapula 1,500. Kakati nemwono tugeze bw'anaaba neeta mmeeri ng'egenda kuleeta emmeri nga erina kapasite yakuleeta amafuta miliyoni namba, kyokka nga Kenya yawodalinze miliyoni 5,000 liters 5,000 tugeze. Cost y'okutambuza liita 5 eyenkanankana ne cost y'okutambuza akakadde ka liita. Kati bw'anaabeera nti adde agenda kusupplyinga the whole of East Africa, it makes economic sense okulaba nti ye kwoli Omuwarabu asupplyinga okuba nga asupplyinga ekitundu kinene ate nga ensi minisika nga zikoze ki nga zigenze wansi. Waliwo essuubi okulaba enkolagana eyo ng'enywedde? Ndowooza nti ensuubi weeri. Okusooka ne President Museveni ennaku zino yayogerako okubeera nga tugenda e South Africa okufunayo amafuta. Kati ndowooza nti ebizibu engeri gye tufaanaganye ne effort ezitandise okukolebwa abakulembeze b'amawanga, ndowooza akaseera banaatera okutuula bagatte amaanyi gaabwe bafune oba supply omu nga basobola okubeera nga bakola ki
nga bafuna ku muwendo omutonotono kisobose ku muwendo mu mawanga gaffe mu mawanga gaabwe okubeera nga gakola ki nga gakkana naye ebyo byonna okubeera nga biteekebwa mu nkola kigenda kusinziira ku parliament eya East African Community egenda okulondebwa omwaka guno ogwa 2022 ati gunaggwako. Waliwo ensonga enkulu ennyo, waliwo ebirungi bye tulaba mu mukago guno ebirungi webiri oba wakyaliwo emiziziko naye embeera tefaanagana nga bwe yali emabega. Kyetuliko kankano kwe kulaba nti ebyo ebyateekebwa mu ndagaano bituukirizibwa byonna, obubadde bulimu obukyalumira nga busobola okubeera nga bulaki nga buvaamu, abantu basobola okubeera nga batambula. Era kyasanyudde nnyo ennaku zino nawulidde owekitiibwa deputy speaker of parliament ng'agamba nti tewaliwo nsonga lwaki ababaka ba East African Parliament tebafuuka ba ex official, okwongera okukiteekawo olujegere wakati wa parliament ya Uganda ne parliament ya East African Community. Ekibaddewo olwaleero ababaka baffe bagenda ne bakiika ne babeera nti tebafuna mukisa gudda kunnyonnyola nsonga zisangiddwa eri community. Parliament eno okuzitegeera obulungi adopting egambe executive ebyeko nekyekola kyekola kyobulaba nti amawanga gakyalemeddwa African Community eyina parliament nambirira parliament eyo ebbanga lizze lirabibwako nga teyina kyenyega ku nsonga ezimu eziba zigenda mu maaso. Bateesa ki bwe batuula eyo bo bateesa ki senga bino byaggwawo Parliament ya East African Community si kituufu nti ebadde esiika. Nolwo mu nsonga z'e Rwanda mwagiwulira ng'eyogera nga ebaako n'ebirowoozo byereeta, naye at the end of the day kisigala eri partner states. Kiddayo ku kiri kye nagambye federation, political federation. Twetaaga obufuzi ku ntikko, munabyafuzi ku ntikko akulembera East African Community neeva ku ministerial level. Kino ekya parliament eno ya East Africa okubeerawo kyekimala okulaba nti kitunuulira buli nsonga nga n'ebyo kyandibadde kimala bwe wabeerawo goodwill okuva mu partner states. Naye amawanga agamu gatambula kasoobo nnyo oba geesulayo gwaki wannaggamba kubanga tewaliiwo mechanism ya kuenforcing ebyo East African Parliament byekoze eki byebeesazeewo. Bwe biva eri ababaka bakola report mu parliament y'eggwanga wano ne bakirekerawo. Kati parliament ya wano bwe batekikubaganyizaako birowoozo na kukisindikira executive kiyinza okufiira awo. Weewaawo tulina ministry namba erondoola era egoberera ebyo, naye twetaaga ku butikkiro waggulu okubanga waliyo omukulembeze asobola okwensualinga nti nno mu Uganda, mu Kenya, mu Tanzania, mu Rwanda, e Burundi, e Congo ebyakkanyiziddwako biteekeddwa mu nkola. Parliament eno egasse ttafaali ki ku nkolagana y'amawanga naddala mu by'obusuubuzi? Nga bakutegeeza nti at least mulimuko akamunyungufu mu cross border trade. Tebakyasi nnyo misoso gyasabibwanga luli ngedda nga East African Community naba kubeera nkola ki ng'ebaawo. Ndowooza nti nno twetaaga kuzimbira ku ekyo ekiriwo n'okuzuukusa ekyo ebibadde byebase, embeera esobola okubeera nga yongera okulangooka eri abasuubuzi baffe mu Uganda n'abo bakolagana nabo mu mawanga amalago getukkaanya nago. Omulamu omukulu ki ogwa parliament eno? Kubaga na kulaba nti enkolagana eya East African Community nga omulimu gwayo mukulu era gwe mulimu
ngogwa parliament yawano gwekola okulaba nti eteekera amateeka n'okulaba nti nno ebyo ebyakola biddayo mu partner states n'ebyanga bikola ki nga bituukirizibwa. Saawa zino webeera otunuulidde enkolagana y'amawanga waliwo essuubi nti tuyinza okuvuunuka ekyeya wamu n'ebizibu ebiriwo saawa zino mu byenfuna. Nze essuubi weeriri kubanga ndowooza nti nno abakulembeze baffe bonna mu mawanga gano balaba akatyabaga ekitundu community kyekola ki kyerimu. Kyendowooza nti bajja kubaako nekibakola nga bwe mutegeeza nti okukola ku nsonga ebunye ng'ogikolako sekinoomu eba nzibu era abaganda bagamba nti agali awamu ge galuma ennyama kamu gwe muganda. Ndowooza nti nno abakama baffe mu mawanga bajja kuadoptinga enkola y'okukolera awamu okulaba nga ebizibu bye twaŋŋanze mu miwendo gy'ebintu mu byensuubulagana nga bitaanyizibwa era tube nga tubivuunuka. Abasuubuzi bapookya n'ebiwundu ssaawa zino eby'omusolo ogulinnyo ennyo. Obawo magezi ki? Si basuubuzi bokka. Buli muntu buli munnansi wa community ayina ebiwundu ebimutuusiddwako. Twogedde wano ku private schools ezagaddewo gwadde yazitunulira nga ebyobusuubuzi naye to me education is a service. Abantu sebo bebeebuuze ebiwundu babirina. Biwundu ki bye bayina naddala aba private schools? Private schools tebasobola kusasulira basomesa baabwe mu kaseera kano, tebasobola kuliisa abaana baabwe mmere kusoma. Ng'abazadde mubajjako ensimbi nnyingi. Ensimbi ziri luddawa? Aboogera ekyo nabo tebakoze research emala era njagala gwe nga munnamawulire ogende okola research, ogende ekibuli, ogende Gayaza obuze school fees meka eziweebwa kubanga amasomero ago gonna gwe muyita first class schools. Omanyi nti abazadde abamu abaana babasigaza ewaka lwa nsimbi nga tebaziina mubataddeko emiwendo giri waggulu kati. Ekyo emiwendo eminene giri mu gavumenti mu masomero ga gavumenti. Ojja kusanga essomero lya gavumenti ya secondary school nga lisasuza kati kamu n'ekitundu ate nga gavumenti eriwa ne grant nesasula n'abasomesa. Kati ani kuona atwala emitwalo 4 n'atwala kadde kamu n'ekitundu ng'alina ne gavumenti grant nga n'omusomesa asasulirwa ali atwala sente z'omusolo ennyingi. Simple mathematics. Naye abantu bagenda ne bateekawo entalo awo wakati w'amasomero ago aga gavumenti n'agatali okuwa ekifaananyi n'okugusa ensonga zaabwe zebakola zebabeetaaga. Naye obanga ogenze n'otunula ebintu bino critically ojja kwesanga nga amasomero agafa aga gavumenti yeetaaga okuvaayo ne poliisi ku masomero gaayo ge gasinze. Of course n'amasomero gano aga private gajjamu kuyamba kuba tesobola kutwala masomero gali aga gavumenti. Enkolagana y'amawanga esobola okwawula ebyobusuubuzi n'ebyenjigiriza oba? Enkolagana y'amawanga wano mu community olwokuba tuluubirira okubeera nga tuli ekintu kimu twetaaga okuharmonizinga ebyenjigiriza curriculum yaffe mu East African community ebeere ng'efaanagana kisobozese omuntu webuntu kyovula nti gavumenti yazze n'enkola ey'okusomesa Oluswayiri buli munnayuganda asobola okubeera nga asomesa Oluswayiri. Balwogera Kenya, balwogera Tanzania, Rwanda balwogera, Burundi balwogera, ne Congo balwogera. Ffe wano n'Abasudan ffe tubadde tusigalidde nga tutwogera. Wano waffe olwa attachment gye tubadde tuteerako ne regimes ezaayita ebyefuzo ebyakola ki ebyayita
kakati ebyonna bwe tunaamala okuharmonizinga curriculum kijja kuba kisobozesa nze naawe n'omwana waffe n'omuzzukulu okugenda okubeera ng'akolera bulungi emirimu gye e Southern Sudan oba e Congo oba e Burundi. It is important that wabaawo okwanaganya ebyenjigiriza bibe nga bikola ki nga bifaanagana, curriculum ng'efaanagana, nga bwe twettanira ennyo okulaba nga nti ebyensuubirigana nabyo bibeera nga bikola ki, bibeera nga bikwatagana bulungi. Obeera otunuulidde embeera eno eriwo etwaliramu buli kintu nga n'ebyenjigiriza mu bitadde. Ki ky'osembyayo ku nsonga gy'ebyenjigiriza wamu n'obusuubuzi ate era n'enkolagana? Kyensembyayo amawanga ga East African Community gandibadde gatuula neggulo limu okulaba nga wabaawo enkwatagana mu byenjigiriza, kubanga ebyenjigiriza bwe bukola byonna nga bwe twalaga nti ebyobufuzi bye bireeta obutebenkevu mu nsonga zonna oba okwonoona ensonga ki zonna. Kakati bino ebyenjigiriza bino gwe musingi okuzimbirwa enkulaakulana y'amawanga, n'ekitwetaagawo enkola efaanagana tusobola okubeera nga tuzimba community yaffe ng'egenda mu maaso. Omuzadde ali eyo muwe essuubi nti embeera yonna gy'alimu wadde omwana akomyewo ewaka omwana ajja kulya. Abazadde baffe abalungi nga nzizeeyo ewaffe bukoma nsimbi okusoomozebwa kwe tulimu mu kulaba. Abaganda bagamba nti lwoya lwa munyindo olwejja lwekka, nga tukubira gavumenti omulanga okubeera nga eddamu okutunuulira ebyenjigiriza mu mwaka gw'ebyensimbi 2022-2023. Abazadde tukole kyonna ekisoboka okulaba nti nno abaana baffe tubasobozesa okubeera ku masomero. Ensimbi entono oba ennyingi ze tuba tweyamye okusasula tuziweeyo mu budde amasomero gasobola okubeera nga tatenkanya. Naye ekikulu byonna mbadde nsoma ebintu training ku social media nga waddewo n'ebibadde biwulirwa ku mpuliziganya ezitali zimu nga radio ne TV, wabaddewo okusiiwuka kw'empisa eri abaana baffe mu ggwanga lyonna okutwaliza wamu. Obaddewo lya strikes, obwediimo erya Ntonde, n'obuwulya mu Mbarara, n'obuwulya Masaka, n'obuwulya ne Kampala n'ebitundu by'eggwanga biki ebirala. Abazadde mu luwummula luno mutulekoko wansi n'abaana bammwe. Nalabyeko ebbaluwa emu yawandiikiddwa omu ku bakulu b'amasomero mu Kampala muno ng'agamba nti abaana ab'ekyomusanvu baagala kwewasa bwewasa bebalimu ebyo bakola ki bebalimu. Kakati ebyonna byavudde mu banka lino ery'emyaka ebiri gye tumaze nga tetulina baana baffe mu masomero. Muddeyo ng'abazadde mutwale obuvunaanyizibwa bwammwe okubuulirira n'okuwagazisa abaana empisa ennungi. Amasomero gonna gasanze okusoomozebwa mu kigambo kyaki ky'empisa. Empisa we zitali abaana baffe bafudde tubaziise. Abeegwanyiza okugenda mu East African Legislative Assembly yeyala basinziira ku ki? Ki ekibatwala eyo nga tulaba teri mulamu? Mulamwa gye guli. Roomu eno tebagizimba mu lunaku lumu. Community eno yaliwo emabega era yali ekola bulungi era nga amawanga asatu gagyeyagaliramu nekolapsinga olwabyo ebyobufuzi. Okay? Kati neddawo 2 nga bantu baali bakyamye nga ebyokukola awamu tebakola ki. Kakati tubasomesa bisomese. Nze maze mbukulembeze emyaka 10. Niye mulimu gwensinga okubeera nga nkoze era nga ngwenyumirizaamu nga n'abantu bagulabako n'amaaso kugatta bantu. Mbadde nga nze chairman wa district nga nze wajjema. Ekikutwalayo kugatta bantu?
kugattako ettaffaali community ekole kyebere wamu bannayuganda basobole okubeera nga baganyulwamu naye nekirala kyetaaga okukolako kwe kola nga community tugireeta e Uganda ku muntu owa wansi amanye kubanga okyabuuza ebibuuzo kubanga tonnaba kumanya oba n'abantu eyo wabwe tebanaba kumanya mugaso gali mu bwegasi mugaso guli mu community abantu bavanga ku ne bagenda bakola ekinya mu East African Airline nga byonna twetaaga tubeere nga tubizaawo pride ya East African community. Tweyanziza nnyo tweyanzeege omulungi omulabi wa Salam TV nkakasa nti ebigambo bya Katerega Muhammad obiwulidde bulungi nnyo ensonga zetubaddeko era gye tusinze nnyo okusimbako essira y'enkolagana y'amawanga mu by'obusuubuzi ate era tukonye ku nsonga nnyingi nnyo mwe muli ebyenjigiriza era abaana bakomawo ewaka mu abazadde mweteeketeeka okulaba nti abaana bano nabo bamalako oluwummula lwabwe nga bafunye ekyo ekyokulya obwegassi ge maanyi agamba nti ekituufu byonna ky'olina okutuukiriza olina kwegatta mukkirize tugenda basiibulira wano amakyago olunaku olwaleero puroguramu Omukeeze bwetyo bwegenze tubaagaliza olunaku olulungi ate tusinkane olunaku olw'enkya teweerabira nti puroguramu nnyingi nnyo zikyagenda mu maaso ku Salam TV Humari Kikaye nze mbadde ntudde mu ntebe eno ate era okuweereza mukakase nti musigala mulaba Salam TV. Eno ye Salam TV. Okay, musawe juko. MTN internet ya feno, business internet. Mugisanze mutyanga mmwe. Ekisooka tukagikozesa kati myezi ng'esatu naye obujulizi bwe tulina nti eri very fast edduka n'ekirala kubanga bizinesi yaffe eno erunninga nnyo online so etusobozesezza okuimprovinga bizinesi yaffe. Wow. So omuntu yenna ayagala okugijoyininga nti ayagala naye afune intaneti eno eya fiber eri unlimited oyinza muwa magezi ki amagezi genyinza omuwa tena kudduka misinde alina kwanguwa gwe munayugala atanajoyininga intaneti eno ke kaseera gy'oli obeere nga weeyunga ku mukoto gwaffe bambi obeere nga ofuna intaneti ekuyamba okola emirimu gyo bino ebirawo byamu mukwata tofukamira musawo kwata. Fairway Hotel, a gem